Nkwaniriza mu kitundu kyaffe ekyokubiri ekyomunyo live oli ku Salt TV. Abasuubuzi abakolera ku nguudo basabye President Yoweri Kaguta Museveni abadduukirira abayambe kubanga ebikwekweto bya KCCA bibayisiza ddala bubi nnyo. Kati ennaku zeekulongodde ng'ekitongole kya KCCA kitukiza ebikwekweto byakyo eri abasuubuzi abakolera ku nguudo. Bano kulono n'emidaala tebagisosola nga bagireka bagikutudde obutawa basuubuzi mukisa kudda ku nguudo. Kati ekitaasa abasuubuzi gwe mwala gwa Nakivubo abasuubuzi mwe basuula ebyamaguzi byabwe okusobola okubiwonya. Kulono abasuubuzi basazeewo okulumba akulidde ebikwekweto bino okuva mu KCCA wabula ng'ono taganya kuwulira bye bamugamba. Kyokka babisuulayo bwe beemulugunya nti KCCA eremereddwa okwetengerera mu bikwekweto byayo ng'ereeta bakifeesa okubatulugunya abatali mu byambalo bya KCCA. Batambula n'ababbi bakifeesi nazijjudde engatto zange soka ez'abakasitoma bazirese kuzikolako abakasitoma ngenda bagamba nti ate bawe limit time kasitoma ngenda kozi kubanga limit time twali tujogeddeko nti abantu batandike sawasobola kuddira muntu wali aterese maali n'ogijjayo obanga minisita obanga waliwo ebitajja kukola. Basabye omukulembeze w'eggwanga okubaddiramu kuba bava mu COVID-19 ate mali yaabwe ewambibwa. Obusungu bukendeeze mukama wange tulina ssente zipangisa midaala tugamba embeera ogiraba gye tutambuliddemu ya COVID akasente twakala tuvudde mu COVID tugenze mu bululu akasente tekakyalabika muganda wange naye mutusaasire baaba otutaase abasajja obumaali babutwala babumalawo. Tusindika okwenyamira kwaffe obusungu bungi bane bakozesa bajja ne batusuula emyala abaana babali bonna banuubuse tetulina kyakukola tulina wetusobola kukolera ne mubiro yitwaniddukidde sente nnyingi ate tugezaako tuteekako abantu eyiye abasitekansi bajja bakambwe nnyo batendekera nawo abannaaya obusungu bakozesa bungi balimba. Ssentebe w'abatembeeyi Richard Lubega agamba bakulwana bwezizingirire okulaba nga abatembeeyi bafuna ebintu byabwe kuba ebimu KCCA yabiwambye mu bukyamu. Era tusaba KCCA batuwe ebintu by'abantu bonna bye bakutte olunaku olwaleero ne bye bakutte jjo. Era lwe lutalo kati lwe tuyingiddemu kujjayo ebintu by'abannaffe by'abaganda baffe by'abamaama baffe basisita baffe bamufunampola abatalina kyakulya kubanga olunaku olwajja abaana babadde bagenda kwekumako omuliro. Omwogezi w'ekitongole ki KCCA alabudde abasuubuzi bano okuva ku nguudo badde mu bifo ebimanyiddwa obulungi. Abo bonna abakolera ku mbalama z'amakubo abakolera ku mbalaza abakolera mu bifo ebitali bigerekere kukoleramu oba kusuubuliramu tubakubira omulanga nti tugende mu butale pulezidenti obutale yabuse ebbeeyi nga osobola n'okufunamu omuzigo oba ekifo eky'emitwalo 780 buli mwaka. Nuwabina agamba abasuubuzi balina okutembeeya ku lunaku lw'omulokole Sunday olumanyiddwa ekitongole kya KCCA. Weewaawo tulina ekiyitibwa Sunday market akatale k'oku Sunday nga buli muntu yenna ali mu Kampala asobola oba ayagala okutunda ebintu byali. Bikusakiddwa Sali Hakim ku Salt TV Omunnyo.